abantu bajjeyo ebiso n'amaanyi okukakasa nti yadde Nuupu oli wakabi naffe tuli wakabi gye tukola ki gye tuli. Junior wajja waviirayo okukakasa nti Nuupu muyinza okuba muli ba kitalo mwampisa bubi mu kalulu nabeesiga ate mmwe ne mungiwa kale. So people like Junior sigamba kye bakola nti kituufu, maybe okutyoboola abawagizi ba Nuupu naye nkuwa the root cause. Junior bw'aba ayogerera firimu bw'atuuke wali ba foot soldier ateekewo ki lwaki akikola kati kibaddewo si kipya mu firimu kibaddemu ekiri foot soldiers bamusuuluulu ti foot soldiers nekijja nekisikibwe nekiteeka ku bantu abali ku social media luddawa bano ajja yenna tumweŋŋanga kiri kye nagamba Azawi nti ye Azawi Bobi Wine olw'okuba yaba yagambye ekintu agamba ekyo tukikole. So waliwo ono olutamaguza gamba okulumba Parliament oba olaze bukyayi. Parliament erimu obuli bw'enguzi kituufu naye obuli bw'enguzi obuli mu ttaka obumanyi nakigwanyizi. Bw'osanga omuntu enkeera awaana ennyo NRM ku Mmande n'avuma nnyo NRM ku Lwokusatu n'awaana nnyo Nuupu ku Lwokuna n'avumirira nnyo Nuupu. Abantu abamu bakola ebintu olw'okuba eno waliwo ekiganye naaga kati bwe naagira wano nja funawo abampagira naye nga takikolwa kukijja ku mutima. Kaakati nakugamba mu Uganda tulina abantu bangi era musajja wattu Bobi Wine alabye alina abantu abamweteekako okumulyamu obuli okufuna obuganzi nga tamwagalanga nako nga ye anoonya mukola ki mufuniramu anoonya muwaaniramu buwanyizi nti ndowooza mwandabye wampulidde nze gundi namugambyeko era ndowooza emabega wena lwewalaba waloli yatabika vidiyo 2 yaleeta Bobi Wine ng'agamba oyo Museveni fala mwemulowooza simaya mugezi nnyo naye oyo omusajja ki fala n'akamala n'aleeta Ssennyonyi ng'agamba abakola ebintu byonna mwabavuma abantu abakola ki abatyoboola abantu bw'oba obadde oyambadde bereti yaffe eya Nuupu gijjeeko oba olina bbaagi ya Nuupu gikole ki gijjeeko okole ebintu ebimu nga ggwe wekka. Bukakyere don't bafubuka omanyi mumanyira manyira nnyo don't please don't please no don't mwekuŋŋaanye mwekolemu omulengo esi mufune obudde mumpite mu free time yammwe mwekuŋŋaanye mulengo kakiraasi konna ne epas naye mugambe ne epas naye mugatte mwekolemu omulengo mumpite muteekeko live enseerabe Katuwanjulire Zulu Tours and Travel Limited ba visa experts mu Europe kata mu Asian countries bakuwa amagezi engeri gy'oyinza okufuna mu visa mu nsinga Canada, USA, UK, Germany, Poland, Iceland, Netherlands, Luxembourg. Bayina services nga visa consultancy, visa applications, air ticket bookings, hotel bookings, airport pickup kata ne drop off, boat cruise, passport processing, vacations. Bakuyambako engeri gy'oyinza okufuna work permits, tourist visas, visit visas, student visas, business visas, group visas, kata medication visas. Okumanya ebisingawo bafune ku 0706 oyinza n'okugendako ku offices zaabwe ku Church House Kampala Road level y'omusanvu room 82 beba Zulu Tours and Travel Limited. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mutya, mwasuze mutya, mwasibye mutya.
nga junior bamutwala naye anaamala ekituufu kiri ti yakoze eki adda mu firimu ze kyova oyogerera firimu nga walabye ekisodde nga walabye oba abantu abangi bufuutu soja wiyita bufuutu bigere buno nayingira bino ebizikira bituba bino biwumalu kiseke ebiziki ali muli akuba aye nakola ne vidiyo ngaabasabula temujja kunsobola vidiyo yakoze agamba ki nze temujja kunsobola buno bufuutu bigere nja busambasa mbabuyita bufuutu bigere alikuba fuutu soja ajoga nejuniyo wakyamanyi kati nabo kye bakoze kwata mike bavume junior bo bamuvuma bamugamba ki mbu kati nasooka nendaba eyeekolera ng'agamba anti alina kagundi ke bakayita kamuno waki ani junior ng'agamba mbu ba unsubscribing naye nageza osoma mu komenti nga bavume yeekolera kyembuuzo mwa muntu asobola okugamba nti alina muno waki mugiveeko gwogamba ogivaako tagibaddeeko kati ate yasubscribing tebabaayo abantu ebintu bya bizinensi nno birala kiringa bwogamba abantu bannange temunywa mata ga gundi temulya munnyo guva gundi kati gwokulya omunnyo n'obutagulya ani agufunamu aguguza oba ggwe nze agufunamu agugula gwokunywa sukaali nonaamutunda ani amufunamu fenna okitegeera kaakati waliwo ekintu ekiri worth taking a risk nogaa naye junior yagambye bwati nze kyeŋŋamba nti tukkakkane nga bannayuganda omuliro twekumyeko mungi ne tuleeta obukyayi mu mbeera zaffe olw'enzikiriza back in 2020 awo 19 Vijay Junior yali musajja wa NRM lukulwe akyali nkunywa story nga we NRM 311 weevu nejja Junior n'asala eddiro n'ava mu NRM n'ayingira Nuupu Vijay Junior bw'ayingira Nuupu n'akampeiningira Nuupu mu firimu ze ez'enjawulo n'awaana Kyagulanyi nga bwe kyandyetaagisizza ndowooza yeesimbawo bw'ayiise bwe mba seerabidde bwe yeesimbawo ne bamumma kaadi bamumma kaadi ne batakoma okwo ne batandika n'omuddi campaigninga ng'ensonga eva ku ki balina gwe bawadde kaadi of course bogamba nti gwe woosanga ekintu kyonna ekitaliiko ambuleera saza oba tiikinga sigambye nno saza bituufu naye nkugereza bugereza nti skip gwe noonya ambuleera kati kubamu akafaananyi nga mulimu race bameka babiri, that's 1. 2, it was the failure of the management ya NUP obutali consiring abantu bataweebwa kaadi mu time y'okwesimbawo nti najjanga nze Nuruddin Moze ne Ngezani Edi Mutwe ne tujja tuwa kaadi soko nkwatira essimu eno evuddeko bajja abadde akuba Edi Mutwe Nuruddin ne Selector Devi batutumye kaadi twesimbyewo mu kifo eki kyekiddako bawaako omu ne bagaa tugeze bagiwa Devi Nuruddin ne Edi Mutwe aye ne tweggulako empalana awo abagaba kaadi oba abali mu Nuupu abakulembeze tebafaayo kunoonya bano abataweereddwa kaadi ng'abadde n'ebiruubirirwa byabwe bagenze batya basigaddewo batya so ne basigala nga bawandalinga bali awo bataayaya buki butaayaye buli muntu wano mu Uganda yatuuka mu mbeera nti ono bwakuwangula onyigira munyigire so waliwo abalala owangudde n'oleeta omukono nekwatamu ne tulinda oguddako sirutalo so empalana ya Junior
n'abanuupu abalala abanyiivu yavaawa awo nakola bye nnyina okukola kaadi ne muginyima ne mugiwa omuntu wammwe oba no gwe bagiwa ali asinga ku Junior kyentegeeza nti gwe baawa sijja kugamba nti yali Junior kati ayakayolesa busungu addiza nkugamba embeera tewaaliwo tayimu eyita bantu bano NRM ogiraba erina abantu baayo abatayitamu ku bwemopi ne ku bitundu nga LC5 biki sigamba nti baabakolera ebirungi naye nali mpuliddeko mu meeting ono omusajja wa baba oyo gwe baakuba akalulu ejjinja nawulira dda nayo musajja wa baba TV oyo Moses balyeku ne bamukuba awangulwa ate ne babawangula bubi nnyo ne mu bawangula obubi NRM yabayita ne bali konsayiringa bo ng'abantu then ne babudaabuda sigamba nti yabawa ssente naye yababudaabuda balaga ekibiina kikyabeetaaga oba ate mu nuupu mwe mukola ki mwe mumanyi nti abantu basigala mu constituency kifo ky'okugizimba nga bayuzanjuze why you get my point? Yes. Kati ba Junior baali balina okuyitibwa singa nuupu yali etunulira kye bayita numbers and support singa nuupu teyali mu mbeera y'akabampaane nti ffe basajja olina okutwetaaga oyagala tokola ki toyagala kati abantu bajjeyo ebiso n'amaanyi okukakasa nti yadde nuupu oli wakabi naffe tuli wakabi gye tukola ki gye tuli Junior wajja obuso waviirayo okukakasa nti nuupu muyinza okuba muli bakitalo mwampisa bubi mu kalulu nabeesiga ate mmwe ne mungiwa kale omwaka ne guggwako teri amuyita mugamba nti muganda waffe kuba nuupu yateekayo embeera kati gweoyina ate okuva gy'ova ogende ku kitebe ogende gye bali obalage nti obawagira azifu bo bwakabaka bukola ki buli awo nti bw'otuukayo ate olina kyofuna so people like Junior sigamba kye bakola nti kituufu maybe okutyoboola abawagizi ba nuupu naye nkuwa the root cause tabatyoboola beetuyoboola no aba nuupu ba foot soldier naye bamuvuma naye ekigambo foot soldiers bufuutu bigere kigambo ky'amagye baakijja mu magye okiteeka mu bantu baaki abavume ba nuupu kaakati Junior bw'aba ayogerera firimu bw'atuuke wali ba foot soldier ateekewo ki lwaki akikola kati kibaddewo si kipya mu firimu kibaddemu ekiri foot soldiers ba musuuluulu abakuba ekigere ne batambula butambuzi ne balumba bulumbi battalion oziwulira battalion tezibeera mugundi mu mmotoka bafubutukayo ne bakulaga nga amagye omutwalo mulamba gusazeeko ekitundu guyingira buyingizi kitegedde kakati foot soldiers nekijja nekisikibwayo nekiteeka ku bantu abali ku social media luddawa bano ajja yenna tumweŋŋanga tumuvuma tukola ki gwe mulimu gwabwe ate mulimu ki bakola ki ekirala kuwagira nuupu kwaŋŋanga oyo yenna atagenda na bigenda mu maaso bya principal bafuti soja babanga nkuyege mu ndala naye neyawano bokuvuma muntu yenna gwe batakkiriziganyizza naye abalumba be bafuutu so anti gwe butakkiriziganya bayinza okulaba ani gwe batavumye buli omu bamuvuma nekyagulanye baali bamutwaliddemukko nina kavidiyo kendalabye bo buli muntu bamuvumye omukulu oli gwe wagamba aliwa mbwagira bwati buli kaseera aba bwati nga kyamukola lutamaguzi tewamulabye abuuza mwabagambe buli bwenguzi mulumba paalamenti bayawukanye nekyagulanye lindako luta yagize dda teyavudde mu nuupu naye mundowooza bayawukanye naye bulijjo yali avuma mpuuga anti yewa Bobi Wine naye yabuuza bwe mba mugamba buli bwenguzi nga temutagetinga butagetinzi bantu bakola mu paalamenti
paalamenti yejjudde abali b'enguzi yokka. buli wamu Lwaki temwagambye tugenda mu buli kitongole kya gavumenti tubakakase nti enguzi mbi. Gwe bw'ogamba nti ogenda walk to parliament oba ogamba nti bali abalala oba exoneratinze obasonyiye obafudde nti bo si bali banguzi, so kye bakola bagende bugenzi nakyo mu maaso. So yabadde ye alowooza mwanimumbye ministry ya lands nemulinda judiciary amakooti KCCA obutale yunula abakozi b'enguudo buli kitongole wakisi abaawota umeme buli kitongole nemukikola ki nemukirumba oba UEDCL. Gwe bw'ogamba nti nno nze nnumbye paalamenti specifically kyekiri kye nagamba Azawi nti ye Azawi Bobi Wine olw'okuba yaba yagambye ekintu agamba ekyo tukikole. So waliwo ono olutamaguza gamba okulumba paalamenti oba olaze bukyayi. Paalamenti erimu obuli bw'enguzi kituufu naye obuli bw'enguzi obuli mu ttaka obumanyi bw'ogendagendayo ddi. Gamba abantu buli omu wooli funa ekitongole kya gavumenti malwaliro e Mulago mugambe tukooyo obuli bwaki bw'enguzi clear. Naye bw'ogamba nti olumba paalamenti olw'okuba omanyi waliyo Anita Among gw'otakkiriziganya naye kati gwoba olutalo luli a bit personal naye olukwese mu bantu bo balowooze nti olwanyisa nguzi naye nga in actual sense toli mu kulwanyisa nguzi olina omuntu gw'olwanyisa nga bwe bakulaga nti ne waliwo enguzi oga ffe twagalayo ono. Am I communicating? yes Lutamaguzi ye wagambira awo nedda era n'abuuza nti okay kale mwagenze ku parliament so what next ye yabuuza so what ki ekyabaddewo nothing. Lutamaguzi bwabuuza naye tebamuvume nakugambye dda guli omulimu gwabwe gwa muntu teguba ate bwe bamuvuma n'abaaki baani bwe baavuma banne ani gwe baavuma n'abaako kyaba basigalawo mu ntandikwa byali bikiise naye kati gufuuse muzibu ekintu ekifuuka ekyaddeyire omuntu nkubuulira osobola omujjana n'omugamba tugende ggulireyo ku ice cream n'omutwala ku ice cream n'omugulira flavors enkambwe omanyi ice cream omumanyi simulya naye mumanyi n'ogamba mumpeere almond apple strawberry caramel okay ne bamuteerako gundizi n'azirya ekawungezi n'okola kyekimu era n'alya n'enkya omanyi tutandika okufuuka bw'omugamba njagala kutwala out n'okikolera emyezi 5 mwaka nga buli lunaku omuleetera ice cream kyogamba ayinza okukubira banne essimu buli lunaku nti bantu nva ku ice cream kifuka kya bulijjo n'omubiri ne gukimanyiira ngoba tekikola mawulire mu mubiri n'omuntu gw'okikoleddeko. So bano abantu baffe betwogerako nti olw'okuba okuvuma kwafuuka nti basobola n'okuvuma nga bali menti nakwetondera nti ffe twabadde tetutegedde naye nga bakuvumyevumye dda oba oyagala oba toyagala buli muntu bagamba tategeera bo bebakolaki oyo yalemwa oyo tategeera oyo tamanyi mawulire amanyi amawulire yawaana wano mu Uganda. Nina omuntu omu gwe nalabye olw'ossaga ya Kabaka eyabaddewo nga ye ali ku kimu avuma Katikkiro yeefudde nti Katikkiro mukyamu nnyo ng'amuliko bambi yamufudde emboozi ngamba ani oyo kankaka kakati anti twatulawo ku lutalo lwa Kabampaane ne views n'okugamba nze sitya bidodoma buli muntu mukola ki muvuma abantu nga bakankaka saabirabye saagala bikomentingako
saagala bikomerengako naye ng'agamba nti Bobi wa Katikkiro alina empalana ku Bobi Wine. andi kakati nakugambye Oluganda bakiyita nakigwanyizi. Bw'osanga omuntu enkeera awaana ennyo NRM, ku Mmande n'avuma nnyo NRM, ku Lwokusatu n'awaana nnyo Nuupu, ku Lwokuna n'avumirira nnyo Nuupu. Abantu abamu bakola ebintu olw'okuba eno waliwo ekiganye. Naaga kati bwe naagira wano nja kufunawo abampagira naye nga takikolwa kukijja ku mutima. Kaakati nakugamba mu Uganda tulina abantu bangi era musajja wattu Bobi Wine alabye. Alina abantu abamweteekako okumulyamu obuli okufuna obuganzi nga tamwagalanga nako nga ye anoonya mukola ki mufuniramu anoonya muwaaniramu buwanyizi nti ndowooza mwandabye wampulidde nze gundi namugambyeko era ndowooza emabega wena lwewalaba wali yatabika vidiyo 2 yaleeta Bobi Wine ng'agamba oyo Museveni fala mwemulowooza simaya mugezi nnyo naye oyo omusajja ki fala n'akamala n'aleeta Ssennyonyi ng'agamba abakola ebintu byonna mwabavuma abantu abakola ki abatyoboola abantu bw'oba obadde oyambadde bereti yaffe eya Nuupu gijjeeko oba olina bbaagi ya Nuupu gikole ki gijjeeko okole ebintu ebimu nga ggwe wekka okitegeera nti kati oli n'akulaga nti wafunyewo obukuubagano naye yabyogera yali takola ki tamanyi. There was a scenario Bobi Wine ayogera ku yali ayogera ku copyright nga ayina agugumbula abayimbi naki ate Hilderman n'avaayo n'amuddamu nti ndowooza saakutegeeza bulungi naye kino kye tuli mu kukola ate kyekituufu ate gwe kyovumirira. So nga Hilderman yalumba omukulu talumba amutegeeza era baamuvuma abantu Hilderman naye nga yavaayo kuwa information nti bannange clarification bambi ndowooza either nakutegeeza n'otawulira oba neerabira okukutegeeza. So nga nkuzaayo eri wansi nti abantu wano bakoleredde nnyo views and likes n'okwesigamu obukyayi beeteeka ku Bobi Wine nga bamwagala ku views ng'ebyaddala bw'omubuuza tuwe ensonga 10 ekuvumya munno eziri serious lwaki oyagala Bobi Wine tuwe ensonga 10 eziri serious lwaki toyagala Bobi Wine nga tazirina talina nsonga lwaki amwagala talina nsonga lwaki tamwagala. Era nyina gwe nabuuziza nabadde ne Bajjo Bajjo ne mugana nga gavumenti edo bicho ne muga okay tugende mpola tuli mu bulumi ne muga okay kirira sukali ya sente meka Bajjo sukali ndabe okay ya mugula ne mugambe mwanyi eri ku sente meka kilo nse sirima ne mugambe okay omuntu gwa sabuni gwa sente meka katolaba ate ebyo mbuuza ki ne muga okay ettooke ddyo liri ku sente mmekoloza Bajjo buuza ebintu ebyenjawulo mulaganga alumwa ntegeere nti byalumwa abimanyi oba y'oluwulira ekintu ng'akola ki ayambala. Kati naawe nkubuuzizza ali wano kiro y'ebijanjalozo ya sente mmeka sibirya andi omulabi wange kiro y'ebijanjalo ya sente mmeka ey'ebinyewa ya mmeka sukali ali ku mmeka sabuni wa mmeka emmwanyi ebikajjo n'ebirala by'owulira obigoberera oba gwe oli ku kimu nti ebintu biki byonna byafa. Sekyo nabadde nkibuuza muntu nti nga okibuuza alumirirwa abantu waliwo wopimira ali serious natakola ki ndiye ali ku kikwate nomubuuza kale mpaayo emisolo 5 gy'omanya emibi mu Uganda ne bwe gitambula nga takola ki tamanyi nga tagimanyi
kati nze nga Nuruddin ne ngamba sigamba nti omuntu mukyamu okwogera ku bibi ebiri mu Uganda n'ebiweeyo ku budde nabyo omanye nti kyogambe mwanyi nsobola ogitunda ogumu ekitundu byaddala nga mmaze ogisa n'okukola biki oba ya 4,000 argument yange ogitegedde nti tuli mu situation nti omuntu akulaga obukyayi bumubuuza byenkubuuzizza nga atandika okugamba ono naye tategeera n'omubuuza gwategeera oyagala ategeera atya tuli mu Uganda nti ayogera ekyamagezi ate abasiru bakugamba olwokuba tolizoninze nga ffe abasiru n'ensonga eyo kati gwe totegeera ffe tukola ki ffe tutegeera nti olwokuba watunudde n'ogaana naye okusinziira nga bwe miraba kino tekijja kukola ng'ogamba ngaani naye singa abantu bali bajja batiikinga bye wabagambako ne bayomba ne wayita ebbanga ne bagaana nno kino kiki kituufu nakugamba luli nti Kabaka bwe yali yayanukula abo abanze ebbanga bavuma Katikkiro amaze ebbanga nga beefuula bategerera Obuganda olw'okuba nakyogera Kabaka yakamala okwogera nyinako abannumba ne babaako bye boogera ne bakola biki kati Nuupu agyogereddeko wa abafuutisoli aboogereddeko wa ne tumaliriza twagenza okumaliriza Bobi Wine teyavuddeyo yabadde addamu speech ya Katikkiro yes yagambidde mbu talina buzibu kagundi anti kakati bw'oba ogamba tolina buzibu yewe yaviiriddeyo ga talina buzibu bwavudde ku ki wewali ensonga gye nkugamba nti oba ogamba talina buzibu bwavudde ku kyokuba olio ga kanyanukule nti kuba oliyo bwe yali addamu yamugamba nti Obwakabaka mubuleke butambule nga bwe bukola ki bwe butambula nze nyina okukuuma ennono oba nze nyina ozidibya n'okuteekawo empya so si ggwe nti nga tewatambudde bwoti ate ffe baatugamba olina okukutamu bwoti ye Kabaka ano wootabadde amanyi tukuloopera kati ekifaananyi kyaleese obuzibu abaana baatandise okutwala ebifaananyi mu kwanjula kakati ne bagamba Katikkiro okyali ku ekyo ne certificate zijja yabiganye naye ate bo bagamba nedda andi kati balina ossalawo tubuuza ani alwanyisa ani abaana be balwanyisa Obuganda Bobi Wine nedda abaana balina okusalawo kati omuntu n'agamba nti lwaki Kyagulanyi tavaayo n'akola statement egamba abaana bano temukiddira no bya mirundi ebiri omu kubba kati ow'ebifaananyi anyumirwa nnyo Kabampanda gwe batu nanyini bifaananyi naye ate balina okusalawo bano abavubuka n'abantu abaagala okutwala ebifaananyi by'aba politicians ku mikolo gyabwe egiri traditional okwanjula kwa Buganda si kwa NRM si kwa Nuupu si kwa DP okiwulira otherwise bandi badde batwala ebyaba bishop paapa bamufuti naye ennono ziba nnono kyova olaba nti Kabemmoze bwe yali akola okwanjula yayambala ekkanzu tojjaga nayenze okusinziira bwendabye kanyambala essuuti yange osobola ojjamani oba tokoze kwanjula kw'Abaganda Abanyankole ba mishanana n'Abanalwanda balina bye bambala ebyabwe n'abeeni waggulu mu North Abagisu waliwo abambadde ebyoya bakoze biki malibaliba okusinziira ku buwangwa bwabwe kaakati yo Buganda egamba okwanjula kutambulira ku Kabaka na Bwakabaka kino ompulira gwe bw'ogamba nti ate nze okusinziira nga bwenjagala gwani gwe kolayo kika ky'okwanjula okukwo ng'okoleyo gundiyo
kyova olaba bw'ogenda mu marriage waliwo ze bayita traditional marriage kitegedde teriyo kye bayita political affiliation marriage traditional oba kalicho oba bino ebyaffe ebya legal waliwo ebirala bino ebya civil wagundi bamuyita DC n'ogenda kati ebyo byonna bw'obitemaate abantu bagenda kufiirwa ebintu bingi nga bali mu kinyomo ojja kwefiiriza values waliwo ebintu abantu bye bali mu kukola kati nga balina emyaka 3 25 40 nga bw'olibeera nga gwaliwo katonda ng'akuwangaziza ng'olina emyaka 60 naawe abalibeera ab'emyaka 3 ebiseera ebyo nga gw'olina 60 balireeta ebintu ebityoboola oba ebikkakkanya gwe eggwanga lyo byokkiririzaamu olw'okuba bo basanyuse bali excited kikulumire w'olibeera ogambe wano ffe tetukola tutyo kino wakyo kiyita excitement ate kyekirala ekisukka ku ekyo ebintu olina bikola nga bwe birina kuba oba bireke obusiraamu bwe butwe bugamba kolanga obusiraamu bwe bugamba oba bukole ki buleke togamba nze okusinziira bwendabye nja kusaala ishaye ku ssaawa 7 subuhi ngisaale ku ssaawa 2 ez'ekiro gwe salawo eswala bwe ziba 5 saala 5 togamba nze nja kusaalanko 2 kino abantu kye bakola kinyumu kajanja abantu bali mu mbeera y'akajanja kiri awo nti misuse of freedom nti tulina eddembe lingi omuntu akola ebitakola ki ebitasaanidde Katikkiro bw'avaayo n'akugamba bw'atyo time is going to come ojje mu maka ga Ngezaani Ediyawe oba kankozese chairman Nyanzi kuba ye chairman mumanyi nti yali musajja wa NRM 311 era erinnya chairman yalijja ku NRM nga ye chairman we NRM wa eka mocheyo chairman Nyanzi wa NRM lukulwe oba kale tufuneyo omusajja yenna Haji Katongole we Wakiso we NRM 311 kakati time etuuke omukoa nuupu okufa obufi nga bw'omusala gwe gukola ki omusaayi gwa Bobi gwe guvaamu ajje n'ekifaananyi kya Bobi Wine mu lujja chairman we NRM Wakiso mwatudde nga ne banne yabaleese kati omuleetere Simayiro ya Kyagulanyi bweti ajje n'ekifaananyi ng'omusajja anyumidde kuli okimukwase asitukewo agamba omukolo ngukomeza wano mukole ki mugende oba ogende mu maka ga Lutamaguzi nga bw'ayagala ennyo Bobi Wine gwe naawe ogambe nze okusinziira ebintu nga bwe mbiraba omusajja Museveni yanyiridde n'akatagga n'ojja n'ebifaananyi bye ebyamuzeeyi kuliko tova ku main Lutamaguzi ye taata gye tulaga olabayo ojje n'NRM Lutamaguzi ye taata Museveni omumukuttemu kinene kuba olumu abalala balina ssente bajja bikubisa ebipande ab'NRM kijje nga kinene bwe kiti kyagagavu omukolo gugenda kubeera gutya Lutamaguzi anaatuulawo tagamba abako bafulume teguggwa guba gunaggwa Bobi Wine bw'anaatuuka okufumbizwa muwala waafumbirwa Sharomu mutabani wa Dombo mutabani wa Dombo kuba bakwataganamu mutabani wa Dombo omwogezi we NRM agamba nze ku Sharomu kwenfiira ngeza bugeza ajje n'ekifaananyi kya Museveni kiti emagere Bobi
agaye munnange omwana omukozi ayagadde nga Bobi Wine akwata Museveni amussa mu nsonda so oba funayo wenaalemu yenna bamuleetere Bobi Wine bamumuwaawo gwolowooza kiba kigenda kuggwa kitya kaakati okwewala ebintu ebitakwatagana ebyo aye Katikkiro teyaganye ekifaananyi kya Bobi Wine yagabibwa nabyabufuzi n'erinnya teyalyogedde oli ajja kuleeta Besigye mulala aleete Mao omulala aleete Katumba nalaba n'omukulu alina FUB alien skin naye oyaga nze njegerijagalemu alien skin mubaleetedde ababebekulu nabo basitule Saalongo Siraaje nti bakube tukuleetedde Saalo kati value y'okwanjula etandika okubanga efa Katikkiro akakatibwako okukuzza kuki ku nnono ku buwangwa nti obuwangwa bwaffe twabuseetingira kuki era bwe biba bikyuka Katikkiro yavunaanyizibwa si ggwe tutuuka n'otandika kukyusa kabaka weebweru kuba ebifaananyi byeggamba tebyaliwo eddedda ebyakabaka ne Nnaabagereka tebyaliwo ne babiteekawo kuba kabaka ye kabaka okitegedde so awo ekimu kyewaza ekyo nawulidde n'abako abeetinkulira muki ku buko ogenze mu kwanjula n'ogamba tuweeya enkudi tusooke tubakubira empere wano bagiwulire obuko busigala buko mu mbeera ya wano omuntu ku buko osinga okukolera empisa mu Buganda wano baateeka mu mbeera nga ku buko olina okukola empisa eziri ku extreme newe bamutamiivu weekomako n'oga waayi banandaba batya kyenaalabika kitya kaakati bw'ogenda ku buko gye bakutwala nga olina kwesembezebwa eri ddala kukwatibwa bulungi ki ekikwetinkuuliza mu kidaala ku buko n'otuuka abamu babula n'okusitula ku bakazi baabwe amusitudde bagamba amusitudde ku buko wanyumira okitegeera wangamba teweetinkuula nnyo nakugamba teweetinkuula nnyo wano buko zina mpola mpola wenyonyezeemu awo naye no Katikkiro yatugambye n'okuzina beera ku buko ne bo balonzeemu kiri bo kye baagalamu ate nga tebagambye muntu bagambye abakulembeze bonna kati baagala tugaana okwetinkula era babadde bagamba Bobi Wine yeetunkulirawa gye baamulaba ye yabadde agayidinga nti bino wammanga bisobye mu kukola ki mu kwanjula n'abagamba nti baakatumwa oyambadde jjiini ya kitundu ya bbulaaka ekanzu ya bbulu kungulu kakati okwo kuba kwanjula ki oyambadde canvas jjiini otaddemu jjiini n'olyoka oli ku paaka kiini paka ku ttaka bw'osituka bw'oyambuka n'okwatako ne mu ttaka n'owanika ekinsuti n'olyoka osika amazina mu lujja oli mu kwanjula ye Katikkiro bw'agamba nti mu kwanjula ebinyuma bingi naye kolako ebisaana tomalaayo buli kimu kikola ki watayimu ejja kujja nga bwe twogera wabeereyo oluyimba lujje nga amazina ganyumanga ozina lwako paati wotuuka n'osumulula amapeesa n'ogikasuka ba ng'endongo bwetu bwe yagira ng'ozina n'ozina n'ojja ng'osumulula tu kati ng'era ogenda ne ku kwanjula oba I don't know if I'm communicating ogende ku kwanjula era bakuwaane bwasumuludde olwokuba lwe luyimba olukola ki oluliko so Katikkiro agezaako kugayidinga kuzza mu layini nti jja ebyobufuzi mu nnono zaffe totuyingirira nga bwe tutakukola ki tutakuyingirira njagala basiibulira wano omukulu Kwezi Robinson abagambye abaagala nnyo mwongere mumugoberera ku mukutu kwe gwali badde mayogenda ga bongere mumuvumu bavuma wange nabaganye okuvuma abantu bano nakugambye bavuma buli
bafuula bwe bati bannayuganda ayogera ebyamagezi kuba abantu beerabidde nti amagezi si mangi, si buli muntu nti mugezi. Era mu kiraasi mubeeramu omwana omu n'abakulembera ttaamu esooka ey'okubiri muba temwagala kulembera. Kitegeeza amagezi tegabeera g'abantu bangi. Kati ate abasiru olw'okuba bangi bo baakitaddewo nti ate olw'okuba ffe bangi amagezi n'obusiru baakitadde mu democracy. Abasiru bafunye nti olw'okuba abasiru ffe tusinga obungi therefore katufuuke nga ffe bagezi mmwe batono. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.